bwenna abalungi obukulu sekandi oba akyaliwo simanyi oba waali tusanyuse nnyo okumulaba ku mukolo guno bafaazasi oba bakyaliwo bana tusanyuse nnyo okubalaba ku mukolo guno bahonalebo bonna abaliwo ku mukolo guno minisitazi bonna abaliwo tusanyuse nnyo okubalaba abagenyi baffe mwenna mwenna abalala mwenna tusanyuse okubalaba abakulu abajaguza bobenziririza tusanyuse nnyo 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 okubalaba olunaku luno bannange olunaku luno lutwala nga lwa ssanyu nnyo 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 mu bulamu bwange amannya agange bampita Meere yakulyogera mpola mpola mutegeere bulungi Meere Perpetuo Najjuma neyongerako eby'omugenzi yali omwami wange nga ye yali so awona amannya ago emannya gange okusooka kwa byonna sijja kubamalira budde buwanvu nnyo naye omwana oyo ye yali omwana wange ow'omunaana mu baana banne abalala abalala abakulu bonna weebali kale Katonda yampa abaana 12 naye omwana omu n'agenda baali bamuyita Winfred Nassonko Makungi yali meeya w'Erubaga mwamumanyaako ye yali omwana wange ow'okuna naye kaakati bano nesigazawawo abaana 11 era benkyalina n'okutuusa kaakati omwana oyo ku lunaku olw'e14 bantwala mu ddwaliro ekitovu 1972 kati n'essula y'ekiro ekyo naye nalyo omu abajjanjabi babeeranga bazibu nnyo basirira bulungi bajjanjabi naye naguma abannansi bannambulalambulako bwe batyo ne munnange yamala okuntwalayo n'agamba sijja kusigala wano nga yenekuume abameeka ne mugamba kale tusabire Katonda ajja kutuyamba kakati enkeera nga 15 obudde bwali ssaawa ng'emu nagenda okulya olubuto kale nga lunnuma nempita abasawo bagenda okujja okunkeberako lebagati olitajja kusobola kuzaala okujjako tugenda kumulongoosa neŋŋamba bannange ate mubudde obwo mwefaanyize twali masimu tebakubire munnange mugambe tigenda ku kiso kati naguma nenga nti banansala nasanga omulambo nga guli wali twali kyakukola naye nenga nti kalulina kulabisa Maria ajja kunsaasira bwetyo nekwata sapule yange nesoma nengamba yita Maria nzadde abaana bangi naye lw'omunaana agenda okunzita Katonda angensaasira kati abasawo ne bagenda bagende baleeta ebyuma ebyokunsala bagenda ogenda okukomawo mu dakiika nga 10 basanga omwana ngenda kumuzaala ne bagamba Katonda agenda kuzaala teetaaga kusala amangu ago mu dakiika eyo omwana oyo Florence n'agwa ku nsi nga tebansaze ebide byali bivuga ebide by'ekitovu nga bivuga mu budde obwo nga bibeera bidde nga bakuba ebide ebyolunaku olwo n'Abikira Maria nga abantu bonna balinawo bagenda okusoma kaakati nze bamaze okuzaala nze nga ne musabiri yange lyakuzaala abasisita ne bajjawo ne bansomera kusaala nje munange osabidde omwana namuzadde dda
era tujja kumutuumala Mariya ndowooza kubanga tuzadde kulabula Bikira Mariya. Mwekyo bagenda okutuuka akawungeezi ne bansiibula nenzira eka ewange ne tubeera n'omwana afuye mu ssanyu nti tutawaanya muddo tutawaanya n'akamu. Twabeera naye ng'omwana alabika mulamu bulungi. Omwana oyo bwe yagenda ng'akula ne twagala okumutwala mu ssomero. Omwaka ogwo gwalindooza 1979. Twagala okukatwala mu ssomero naye nga kato ka myaka 5 kamba kanaatambula katya. Kati waliwo taata waako omuto, taata waako oyo omuto baali bamuyita Mutezi Francis Kivumbi, n'agamba nti omwana nja kujjanga munonye mutwale. Yamunonanga n'amutwala ku ssomero, yamunonanga n'amutwala ku ssomero. Kale okutuuka nnyo yali atuuse mu Pittu, entalo ne zitandika eza Lutwa, omugezi Lutwa gwe mwawuliranga Lutwa. Entalo ezo zaaliwo ne zitwalisa emisinde mingi. Kale ebirala byonna byali bizibu naye ng'okusoma kwa Florence Mulyangungu kwali kulungi ddala. Yali mwana mugezi ng'afaayo nnyo era ng'ayagala nnyo okusoma ebitabo, okwejjukiza ng'abeerawo ng'asoma ebyeso. Wamusanga ng'akutte akapapula nga yakayuziza ku kitabo ng'agamba nti nsoma myeso, saagala myeso kunnema olwakuba ajja kunnema. Bw'atyo n'agenda ng'akula n'ajjudde enneema za Katonda. Kyensinga okumumanyako ekirala yayagalanga nnyo ebimuli. Ate Katonda amuwadde senga amaka gano tebaataddewo kintu kino. Mwandiraga amaka we gaakayakana ebimuli, amaka gano gajjudde ebimuli. Era Florence ayagala nnyo obuyonjo, ayagala nnyo okusimba ebimuli, ayagala nnyo okulima. Olaba ne wano kasozi awajjudde amayinja yataddewo akasuku awo wammanga, waliwo akasuku era yakakukuniseewo. Erudda eno yasimbyeyo ebikajjo. Era olwokwagala okungi kwalina okulimala ekituufu. Ekirala ayagadde nnyo abaana be, abaana babayigiriza empisa ennungi, baagala nnyo okusoma, baagala nnyo okuweereza, baagala nnyo okukola. Era kyenzijukira olumu okumanga baagala okukola, olumu bwe baamala okukola eby'omu nnyumba bino, omwana omu n'agamba nti nze nja kwebajjira emmeeza eyange. Ne bamugamba onogisobola? Tiyenja gisobola. N'agezaako okugibajja, bambi olumu akasole kamusala omukono. Omwana emuleberye Edi bambi ne tulenya naye omukono ne gutweraliikiriza nnyo. Era olwokwagala okukola bwe twamuleetera ebyo yali yeegezaamu alabe ti asobola okubajja. Ekirala twebaza nnyo omuko ne munne baagadde nnyo, babadde bantu balamu nnyumba lyabwe. Buli mwaka badde bafuba okulaba nti bakola ekijaguzo, boga baserebuleetinga buli mwaka. Ate nga babitwala obusire bukakkate eyo, abantu bangi babadde babayita ddala b'ebikomansimbi. Muyinza okutujulira babadde babayita abakugu mikolo ne mubeerawo nga baddamu obufumbo bwabwe. Kaakati ne kati kwe bulaba nti kyekimu kyebakoze. Omuko tumwebaza, ayagadde nnyo bakyala be bonna, ayagadde nnyo bakoddomi be, ayagadde nnyo fe abazadde. Oba oli atadde tetutunula nabwe tuti, naye omulimu omunene nnyo gwatukozeemu tutongedde okubeera abalamu. Akagambo kensibirira abakulu bano, mbagaliza okweyongera obwagazi bwe balina ku bantu bonna bannaddiini. Bagadde nnyo bannaddiini. Ssaabasumba oyo atannafa, kale baali ddagala nga balina okussa ekimu naye ne bafaazasi abalala bonna, n'okutuusa kaakati bafaazasi abalala bonna mikwano gyabwe.
era njagala beeyongere okubaagala. Bakulisa okwagala bannyinaabwe bonna ab'ebukomansimbi n'ab'ebweru bonna babaagala bassa kimu era bayambagala mu ngeri zonna. Ate baagala nnyo n'Obwakabaka. Florence oyo gwe mulaba yakolera nnyo Obwakabaka emyaka nga 10 ng'ali mu Bwakabaka era bamanyiganye bulungi n'Oweekitiibwa Omunanka Omusinanka bulungi Mayiga bamanyiganye nnyo. Ne Mayiga yaweereza omulimu munene nnyo mu Bwakabaka. Kakati ate abaagala abalowoozaako era bw'abawo ekintu kyonna talema kubawagira. Tubaagaliza amaka gano, tubaagaliza emirembe n'essanyu bulungi, emikisa gya Katonda, ate ne bakadde be bonna ayongere okukolagana nabo, n'abakozi bibe bonna na bonna buli ngeri, ffenna twongere okussa ekimu, twongere okulaakulanya amaka gano. Omukama abakuume mu maka gammwe muno nga mujjudde okwagalana, okusanyuka, okubeera awamu, mweyongere obugagga ate mweyongere n'emikisa gya Katonda. Omukama abeere nammwe.